Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Gwali ku mukuto gwa desktop tukwagala nnyo. Njagala owulirize emboozi eno y'omusumba Serwadda. Alina omusumba gw'ayogerako oba tumuyite munnanfuusi. Omu ku basumba abanene mu Uganda. Bayinanga meeting. Tuzinge munabeera ne meeting zammwe ez'ekyama muteesaho bintu bigasa mubiri gwa Kristo. Nenga ate ye abakola ki azikwata alikodinga n'atwalira abakulu ng'alinga mbega. Anaayi abasumba b'ennaku zino. So tamwogedde linnya naye mmwe abalabira ewala oba ffe abalabira ewala tuyinza okuba nga tetumutegedde. Njagala owulize akatambi kano bulungi tukomewo bwekanaggwako nga tozudde linnya nze ngenda ddikubuulira mu ddakiika ntono. In the middle of May, wakati mu mwezi ogwokutaano, at the vigil of my father's mourning and death, mukuziika kitange, I invited some people to come home to pray with us because we needed encouragement in prayer. nayaniriza abantu abamu okujja ewaka okusaba naffe kubanga twali twetaaga okuzibwamu amaanyi mu ssaawa. And every pastor stood up to say some things that they knew about me or anybody that was there. Era buli musumba yayimirira n'abaako kyayogera. A pastor from Makindye stood up to speak. Omusumba okuva e Makindye yayimirira n'abaako kyayogera. And when he stood up to speak, Era bwe yayimirira okwogera, he veered away from the event of the day n'ava ku mulamwa gwe twaliko and knelt down in my yard. n'ayimirira mu kompawundi yange He knelt down. n'afukamira. Bishop Disan Kaddu knelt down to request me to do something. Bishop Kaddu yafukamira n'abaako kyansaba. He asked me in the words of his own mouth in Uganda, N'ansaba mu bigambo bino, Mutume, Apostle, tugatte. join us. Sebo tuyambe otugatte. Create unity among us. We were mourning. Twali mu kukungubaga. My dad had just passed. It was just a day after he passed. Kitange yali yakafa, lunaku lumu lwali luyiseewo nga yakafa. And this man comes and he goes away from the event and says these things. Omusajja ono n'ajja n'avaako ku mulamwa n'ayogera ebigambo bino. Of course, he said other things after that. Yalina ebirala bye yayogera ng'amaliriza okwogera kino. But my mind was captured by those words. Naye endowooza yange ate yasanye essira ku bigambo bino. And so speaker after speaker, mourner after mourner, they all spoke in that matter. Aboogezi ab'enjawulo bonna baayogera ku nsonga eno. And the social media went rife with those words and the echo of that request. Era ne social media nayo ebintu ebyo n'ebitwala bye yasaba. Eventually I took it seriously. Era nange oluvannyuma ne nkitwala nga kya nkizo nnyo. So I'm trying to give you the history of this meeting. Ngezaako okubawa ebyafaayo eby'olukuŋŋaana luno. The background of that meeting. Ebyafaayo ebyava mu lukuŋŋaana olwo. And so we finished all of that. Era ne tumaliriza ebintu ebyo byonna. And I took time out to pray. This is somewhere in the latter part of May. Era ne ntwalayo akaseera okusaba awo nga May yaggwako. Because we had come from that situation and so I took time out to pray. Era ne ntwalayo akaseera okusabira ensonga eno. And when I prayed, Era bwe nasaba, certain things came to mind. ebintu ebimu ne binzijira. For about 3 years actually. For about 3 years, Emyaka ng'esatu I had an idea to talk to pastors. nalina ekirowoozo eky'okwogera n'abasumba. The very senior Abasumba abakulu. pastors that you know in this city. Abakulu mu ggwanga lino. And I invited some of them. I have a list. I don't
need to read it for you here, but I have a very long list of all senior ministers. If you think of them, then that's what I invited. Era nina olukalala olw'abasumba abo abakulu mu ggwanga lino be nayita okwogera nabo. For me, eri nze, I decided that I would not invite them to our church, nasalawo nti sigenda bayita mu kkanisa that we yaffe, would not go to their churches. era tetujja kugenda mu kkanisa yaabwe. So I established a meeting at Fairway Hotel. Naye ne ntegeka olukuŋŋaana ku Fairway Hotel. This is about 2.5 years ago. Gino emyaka ng'ebiri n'ekitundu egiyise. And in that meeting, Era mu lukuŋŋaana olwo, my concerns were what we would call common challenges. essira naliteeka nnyo ku kusomoozebwa okwa bulijjo, The things that we are faced with as the body of Christ, but affect us as the body of Christ together, equally. ebintu ebitujjira era ne bitusomooza ffe ng'omubiri gwa Kristo. So our discussion was on census matters. Era bye twasinga okwogera kwe kubala okwaliwo mu ggwanga. The government had announced that there was going to be a census, and from the information coming to us, it wasn't going to be designed and it wasn't going to be in our favor. So I thought that we can speak about it and then advise government where we think we are not happy. Gavumenti yali eteeseteese okubala abantu, era ne ndowooza nti tusobola okukyogereramu ne twogera ne gavumenti ne tubaako bye tutereeza. Because some things were coming out negatively towards us. Kubanga ebintu ebimu byali tebitufavoringa ffe ng'abalokole. There was also the issue of chaplaincies, both at Makerere University and all national universities, wherever they are. Era waliwo ebintu ebimu ebyali bikwatagana ku bukulembeze bwa enzikiriza. Every religion has a chaplaincy at the university. Buli ddiini lyonna lirina chaplain mu university akulira enzikiriza. And so they wanted us to name chaplaincies for every national university in the country. Era baali baagala tumenye amannya oba tufune abakulembeze abakulira enzikiriza mu universities. And so when this letter came to me that they needed these leaders in all the universities, I called all these pastors to work together so that it doesn't look like it is one man or it's one group of people choosing that. Era ebbaluwa eno we yanzijira ne mpita abasumba tusobole okukyogereramu kireme kulabikanga nze oba nze akisalawo obwomu. Very good. Now, the third issue for me was the Religious and Faith-Based Organizations Bill, what they call the RFBO policy, where government was intending to regulate and to control what happens within religions. Ensonga eyokusatu yali ya ddiini ekwatagana ku religious based organization, era nga baagala tukyogereremu tulabe bwe kijja okukolebwa etteeka eryo. The third one was the marriage bill. Ensonga endala yali ku marriage bill. Because from 2021 all the way up to 2024, the marriage bill had stalled, and on being revamped, it came with a lot of issues because some women in this country wanted some sections of that law changed. Era okuva mu 2021 paka 2024 marriage bill yali emaze ebbanga nga eruddewo, era nga abakyala abamu baali bakyogereramu nga waliwo ebintu ebyetaaga okutereezebwa. There was also the issue that churches were being asked to pay taxes. Waliwo ensonga endala nti amakanisa gaali gasabibwa okusasula omusolo. There were so many pertinent national issues, so I decided I'm going to call all these leaders, let them tell me their views, and let us go as a group and go to government and answer them accordingly. Waliwo ensonga nnyingi mu ggwanga ezaali ez'omugaso, era n'ensalawo okuyita abasumba bajje tuzoogereremu tulabe engeri gye tuwabula gavumenti. Now, somewhere along the way, Era awo wakati mu kkubo we found out twazuula that one pastor omusumba omu within our ranks ayali omu ku ffe was always communicating what we were discussing with officers
in the Ministry of Ethics and Integrity at Makerere University, whatever, whichever subject we discussed, somebody was taking our information out there. Omusumba oyo yali akwata information eno gye twateesanga mu meeting n'agitwala ate mu bitongole ebya gavumenti ng'agidiscussinga nabo. And we were not saying things that were against government. Era ebintu bye twogera byali tebikontana na gavumenti. We are only wanting to find how to answer when we are confronted. Ffe twali twagala kumanya tuyinza kuddamu tutya singa gavumenti ebaako byetubuuza. So I got this call from a high-ranking officer Era ne nfuna essimu okuva ku musajja omu eri omusajja omu mu gavumenti that they had been following what we were discussing, era ng'atugamba nti badde bagoberera bye tubadde twogera. but they were happy that we were able to talk. Naye baali basanyufu nti twasobola okwogera. They were actually surprised that the people that they expected not to appear in those meetings were actually appearing there. Beewuunya nnyo nti ate abantu be baali tebasuubira kubeera mu meeting ezo ate baazijjamu. So they were happy that I was able to bring different people that would not see eye to eye with each other over time. Kale baasanyuka nnyo nti nasobola okuyita abantu abaali tebasobola kwefeesinga nze ne mbakuŋŋaanya wamu ne bajja ne twogereziganya wamu. And for me it was not, for me it wasn't a big task. Ku nze tegwali mulimu munene. Because the issues that I've raised Kubanga ensonga ze mbagambye touched each one of them. zaali zikwata ku buli muntu yenna. Whether you want it or not, Oba okyagala oba tokyagala. if your church is going to be asked to pay tax, it's not just my church, it's your church too. Bw'eba ekkanisa yo bagenda ogisaba okusasula omusolo naawe ensonga eyo eba ekkwatako. The marriage bill belongs to Catholics, Anglicans, Muslims, Orthodox, Seventh-day Adventists, Baha'i, and everyone. Biiru eyo ey'obuvumbo ekwata ku madiini gonna gonna agali mu ggwanga lino. If you know where a national university is, like Gulu University or any other university, government university, Bw'oba omanyi universities eziri mu ggwanga muno eza gavumenti and they have chaplaincies, ate ng'okimanyi balina abakulembeze ab'eddiini. I can't find chaplains in my church to fill all those universities. Sisobola kufuna bachaplains abo mu kanisa yange ne mbasindika eyo yonna. So everybody must contribute. So buli muntu yenna ateekwa okubaako kyakolako ku nsonga eyo. If you think about the census, everyone is going to be counted, your people, everybody's person. Kati ensonga y'okubala abantu buli muntu yenna bateekwa omubala era baamubala. So all the big boys in town showed up. Kakati abanene bonna mu kibuga muno baalabikako. And when they showed up, Era bwe baalabika we talked to each other. ne twogereziganya. But as you know, rumor mongers will always say things in a different way. Naye nga bw'omanyi nti abantu aboogerere ab'olugambo bwe batyo boogera ebintu nga biralalala. In a way, I thought we had acquired some form of unity around common challenges. Mu nsonga eyo nalaba nga tufunye obumu ku nsonga ezitugatta ffenna. And when I heard this pastor, Era bwe nawulira omusumba ono, and other things, of course, there were other things, even lighter things. waliwo ebintu ebirala ebitonotono. I stopped the meetings Ne ndekera awo olukuŋŋaana. because I hate rumor mongers. Sagala bantu batambuza bigambo. If you're a Christian, you're a Christian. Bw'oba oli mulokole, oli mulokole. If you don't know what to do, pray. Bw'oba tumanyi kyakukola, saba. Now, I had actually been frustrated and I had lost my momentum with these meetings because of that one pastor. Olw'omusumba oyo omu enkuŋŋaana zino navaamu nga zinkoze bulala. And he had wanted to be a leader, but we said we are already leaders wherever we are, so we are not looking for leadership in this group. We are talking about matters that concern each one of us. Era omusumba oyo yali ayagala bukulembeze naye ffe twamugamba ffenna tuli bakulembeze gye tuli kati twogera ku nsonga ezitukwatako. So in that frustration, kakati mu kutabula okwo, here comes Disankadu talking about tugatte, tuyambe twegatte. so here came the pastor called Disankadu and he was talking about unity. So I prayed. So I nenkisabira. At the beginning of June, when we entered combat month, Nga tutandika omwezi ogwokutaano nga tunaatera okuyingira combat.
The Holy Spirit said, Dithan was right. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti Dithan yali mutuufu. And you, Era naawe nze. The Holy Spirit said to me, you cannot abdicate your responsibility. You cannot walk away from this because it is your assignment. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba kino toyinza kukivaamu kubanga lino ddimu lyo era mulimu gwo. So when we were here during combat, Era bwe twali wano mu combat, I was praying for direction. nali nsaba Katonda nnuŋŋamye. I wanted to know how to do this. Nga njagala kumanya bwe naakikola. And I was taken to many scriptures. Naye Omwoyo Mutukuvu n'andeetera ennyiriri nnyingi. Very many scriptures. Ennyiriri zaali nnyingi. And God showed me the things that we needed to do, the things that were inevitable, the things that we couldn't avoid. Omwoyo Mutukuvu n'andaga ebintu nga bye tuteekwa okukola nga tetulina bwe tubyewala. So I started writing a few things. I kept writing. Ne ntandika okuwandiika ebintu ne mbiwandiika eby'enjawulo. And I've written so much of that. Era mpandiise bingi nnyo ku nsonga ezo. Soon and very soon I'll produce a compendium of the things that were revealed to me as in the first phase of what we need to do. Era mu kaseera akatono nnyo akajja mu maaso nja kuba ebintu bino njogera nammwe ku nsonga ezo zonna ebintu bye tuteekeddwa okukola. Serwadda ayogedde ebintu bingi. Ndowooza naawe obikoze ki? Obiwulidde. Meeting eyo yalina purpose oba yalina ekigendererwa. Ojjukira akaseera ako gavumenti yali eyagala leeta kutandika kubanga teekola ki? Ekkanisa eziteekako omusolo n'ebintu ebirala bingi ebyali bitambula ate mu maaso marriage bill mwagiwulirako eyo. Kugambye n'okuba nga ate amakanisa galonda aba chaplains oba abakulira buli nzikiriza mu university. Yali papasi yaki ate ya meeting ezo. Awo tewaali kugaana kubanga buli busumba kyali kimulya. Amakanisa gagatta gakola embaga. Amakanisa bali bagenda gajjako omusolo. Bali bagenda sosola nti guno na guno na guno. So bibali bateesako byali universal nga ate bizingiramu buli sekinoomu. Gye agambye nti abasumba bajja n'abaali tebeetunulako bajja mu lukuŋŋaana olwo. Naye nga omanyi nti sitaani ye teyeekweka. Ono omusumba paka ye yajjanga papasi ye yakulikodinga atwalira abakulu ndowooza oba yali ayagala bitiibwa. Simanyi nakumanya oba lwaki abasumba baagala nnyo ebitiibwa n'amannya. Ensonga za mubiri gwa Kristo ate gw'olikodinga otwalira bakulu bakuwaane, bakuwa ekirabo, bakuwa obwambega. Ataki kanisa nanze simanyi nakumanya. Kakati era kyazuuka kubanga okusinzira oba tawuliriza bulungi neza mpuliriza bulungi Dr. Serwadda nti akaseera katuuka ng'omuntu oyo kumbe yali ayagala bukulembeze. He wanted to be a leader. Okitegeera babayise kuba akubye omuteesa ku bya mubiri gwa Kristo gw'otunuulira ku kubanga ofuga. Tubalina abasumba. In fact abasumba betuna mu ggwanga Uganda abasinga kati ebyokubanga bafa ku mubiri gwa Kristo, ebiruma omubiri gwa Kristo, okutabagana okusekiba bivaako, kufuga. Ani asinga okubanga Kampala emuwulira? Ani asinga okubanga Uganda emuwulira? Ani asinga okubanga international bamuwulira? Ani gwe basinga osalamu obutamine butambula ku TikTok bye balimu ebyo? Ani asinga abantu abangi? Ani asinga ekizimbe eky'ebbeeyi? Ani asinga emmotoka ennene ey'ebbeeyi? Ani asinga abakuumi? That is the kind of competition. Naye mbu byakutuula kuteeseza mubiri gwa Kristo. Mu basumba betulina muna bagwawo dda bali ku byabwe banoonya byabwe kati ono bali bize bateesa. Bane marriage bill eno waliwo obuwaayiro bagenda oteekamu obutali bulungi. Bane ekkanisa bagatandika zijjako omusolo. Okitegeera bannaaye gavumenti yagakola ki?
eno religious and faith bill nayo baagala gireeta. Tukole tutya, tulonze tutya aba chaplains mu ma university. Ono yatunulira bukulembeze agakwe jjukira Yesu we yali anaatera okugenda waliwo kayanaawo nga Mukama waffe oba ogenza ani agenda okuddira mu ngatto, ani agenda okudda mu kifo kye, ani agenda okuba omukulu. Agamba no, if you want to be a leader you must be a servant. Kati bano batudde balabe kiki gavumenti weba ebayise, kiki kye bayinza okunnyonnyola gavumenti bagirage nti ekyo kye mwagala oleeta kigenda kukosa ekkanisa. Ono alaba bufuzi. Okumanya bwali bwamuyingira era bw'alowooza n'atandika okubega abasumba banne. Can you imagine? Gomanyi obunanfuusi obuli mu basumba bagirugira bye bateesaako wano. Mulina okwegendereza ng'abitwalira abakulu. Serwadda abaali awo munaamutemyako nti esha buli kye muteesa tukitegeera nti wangi nti tewali kye muteesa kye tutategeera. Obunanfuusi, okwagala ebitiibwa ebifo. Ndowooza bwe bamuuma n'agaaga kati if you miss a ball don't miss a leg. Tisi kanfuuke ttiimu kwonoona. Serwadda n'awulira musajja wattu n'awulira nga n'amaanyi gamuweddemu n'abisooka abizikizaamu kaawo. Naye agambye nti waliwo omusumba yajja bambi n'afukamira akatambya ku ndowooza temwakalaba. Agamba unite us, tuddemu. Kuba oli omusumba ye yali atunuulira kubanga kati nga yagenda otula mu ntebe ye chairman. Omusumba bonna kati nga ye chairman yagenda okufuna ebirowoozo byabwe abitwaleyo mu State House. Olaba ebitiibwa ebyo bye baagala ebyo ebitiibwa ebyo baagala ebitiibwa n'okusinga Yesu yabikolerera. Twagadde ebitiibwa ne bituleka nga twasigala experience. Naye ng'okutambulamu n'Omwoyo Mutukuvu twavaako dda, twawaaba dda, tuli offside. So atategedde musumba oyo mbuuza Omwoyo Mutukuvu. Amutegedde Yesu yeebazibwe. Naye oyo mangu wakutegeera ebitiibwa bannaaye okituuka ku kintu ekikosa omubiri gwa Kristo. Pawulo yakugamba we twatuuka there is no Jew, there is no circumcised or uncircumcised. We kituuka ku nsonga ezizimba omubiri gwa Kristo fena tubeera omuntu ogwo. Kiba nti agambye nti bajja kubanga kino kyali kirya bagenda tandika omuwooza ekimu eky'okkumi. Gavumenti ekyagalako omusolo biiru biki agamba kindya n'agenda. Naye singa tekyali nti kikuba wonna baali tebajja bigendayo. Kati ndowooza ono yalaba nga apoosa amuliddeko obuyinja yafuna okubikulirwa okwo n'abayita n'agamba kati ono abayise kati nze ngenda mufugiramu bampe obukulembeze. Obunanfuusi obuli mu kkanisa bulina ni transforma. Ate we tutaakomye bunnanfuusi enkwe ng'ekkanisa kiwala gye tugenda kugenda. Can you imagine nti mutudde ate bwe biri common ne mu bulamu obwa bulijjo. Omanyi nti obuliddeko mukwano gwo. Kyova ennaku zino era ennaku zino oba oyogeranga ku ssimu weegendereza abantu kati balikoodinga buli kimu. Oyogera ne munno omanyi nsonga za kyama omubuulirako yanyumirwa kukulikoodinga. Era abantu bangi beesanze amaloboozi gayogale ku intaneti ebifaananyi ebiri kubanga okitegeera golowooza mbu olina munno nnyo. Kuba nti omuba nga teweemalangamu nnyo weemalire mu Katonda naye omuntu ali akawunga n'ebijanjaalo ojja kunnyumiza. So ekyo si kirungi abasumba ffe tubatwala ng'ebyokulabirako. Naye ate enkwe bwe ziba nga zisibuka mu mmwe kati ate ffe endiga zattu simanyi. Naye Mukama atusaasire era tukkiriza nti Mukama omubiri gwa Kristo gujja kuddamu gusituke no matter
what the devil is trying, Yesu asigala ye Mukama. Wama wefunire Kristo ate omwana wa Katonda omulamu yatasobola kulya mulukwe, yatasobola kusaasaanya, ng'osobola obuwulira ekizibu kyo n'omanya nti kiri seefu paka lw'oliddamu omusisinkana nga teri akitegedde. Gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, nsazeewo bukuwa obeere omulokozi era Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Buli atulaba n'addamu amiina, era amiina nnyo ddala. Kale ndowooza kanetuulemu katono, wenkomawo nakugamba ebingi bye tulina, ate akawungeezi akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.